nga bwe kirambikibwa mu Bayibuli nti Katonda anoonya mitima migonvu na gimenyese. Omulabirizi David Living Stone Kiganda bw'atyo bw'akubiriza abakkiriza okuba abeetoowaze n'okugondera ebiragiro ebiba bibaweereddwa olwo balyoke baweebwa omukisa. Bino wabibuulidde okuva mu kitabo ky'Abassekabaka ekyokubiri essula ya 13 okuva ku lunyiriri olwa 24 olwogera ku biseera bya nnabbi Erisa ng'alwadde ekirwadde ekyamutta. Eyali kabaka wa Isirayiri ebiseera ebyo Yowaasi bwe yali ayolekera mu lutalo yagenda ewa nnabbi Erisa amulagule ku ngeri ki ey'okuwangula olutalo luno. Nnabbi Erisa yamulagira okukuba obusaale ku ttaka obunaakolanga akabonero ak'obuwanguzi. Yowaasi yanyooma ebiragiro bino era n'akuba obusaale 3 bwokka. Nnabbi n'amutegeeza nga bwe yali agenda okuwangula olutalo emyaka 3 gyokka kubanga buli kasaale kaali kalina okukiikirira omwaka mulamba ogw'obuwanguzi. Abakkiriza abasinga banyooma ebiragiro ebiba bibaweereddwa okukola okusobola okuvvuunuka okusoomoozebwa kwe baba basanga. Era ng'okusinziira ku mulabirizi Kiganda, abakkiriza abalina emitima emikakanyavu bakweyongera okuyitwako emikisa gyabwe. Bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi ebyensi eno, gondako beera mugonvu. Bw'onoogonda onolya ebirungi ebyensi eno beera mukkakkamu. Ebya Mukama bijje mu lugezigezi. Obugonvu Katonda abusasulira. Mukama ajja kuwa embeera okuyita mu bugonvu bwo. Abalokole bangi bekkiriranya olw'embeera ezisoomooza ze bayitamu ng'endwadde, obwavu n'ebirala, nga bino bye bibasindiikiriza okwegaana Katonda. Wano omulabirizi Kiganda wasinzidde n'abakubiriza okuyigira ku nnabbi Erisa ateegaana Katonda ne bwe yali alwadde babe n'okukkiriza era basigale nga basinza Mukama mu mbeera yonna kubanga abeerawo nga mwetegefu okugibasomosa. Sigala ng'ogulumiza erinnya lya Katonda ne bw'oba olina challenge gy'oyitamu, sigala ng'ogambye Mukama mulungi, Mukama mulamu, alina amaanyi, alina okwagala, afuga, asobola, ayinza. Bino omulabirizi abyogeredde mu lukungaana olubadde ku ttabi lya Christianity Focus Center ery'e Nabbingo. Olukungaana luno lutegekebwa buli mwaka era nga luno lwe lukungaana olw'omulundi ogw'e 11. Madrine Nabukeera, KTV, amalindirire.